At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Mwananyisa nnyo mu Uganda ya Lero. Temwerabira kusubscribinga bannange n'okutuwa comments awo. Ekintu tukitambuza mpola mpola buli week tukola analysis ya week nga webadde ne tukola ku bibadde mu mawulire ku baselebu ebimu bya bufuzi bulamu bwa bulijjo. Era week eno era tusonze. Era nga ndine munaffe Kabuye Eric tujja kola analysis zaffe nga bulijjo awamu n'okwewa ku magezi. Gwe ali eyo ng'oyagala ofuna ssente e Uganda teweekwata muntu yenna okujja ku Sundus Exchange. Tulina application yaffe bagiyita Paysi. Wegenda bugenzi osindike ssente omuntu yenna azifuna ku mobile money. Ebiseera bisinga bw'oba oyagala ssente kuweeza ssente Uganda ez'obujjanjabi ate oba olina okuzinda zikuŋŋaane ate womala okuweereza ate mbu omuntu alina okulinnya emmotoka okuva yonna gy'ali ajje e Kampala oba agende ku banka gye bagenda okolera exchange ate bazijje mu dola bazizze mu ssente za bulijjo ng'ate oweereza dola oba ez'ebuwarabu Iran. Kakati nno Sundus Exchange yo kye yasalawo okukola oziweereza oba oweereza mitwalo 10 oba 5 omuntu azifuna ku mobile money n'agenda ku mobile money n'azijjako n'agenda mu ddwaliro. Muwagire nnyo bannaffe aba Sundus Exchange ate musobole okugenderera ne muvungiza ssente ku Kingdom Kampala gye bali we mugenda ku Taj awo wonna ku Kampala Road opposite Shell ne munyonya Sundus Exchange wetuli. E Dubai tulinayo ettabi, e Canada tulinayo amatabi, e UK tulinayo amatabi, e USA tulinayo amatabi. Tusobola okuweza ssente Somalia, e Kenya, Nigeria, Pakistan yonna tulinayo emikono. So ne Turkey. So bannaffe aba Sundus Exchange tugende maaso n'obawagira be bateekamu ensimbi. Ate nawe oba wandyagadde okulanga naffe enamba zaffe weziri awo mu comment section gena mu maaso otuyite business ez'enjawulo byalaani kutunda hardware osobola ogaziya enfunayo. So mukulu Kabuye nandyagadde obuuze ku naffe abatuwuliza. Baganda nga batuwuliriza bannyinaffe bakitaffe bajjajjaffe balamusizza. Week eno tubadde n'ensonga 3 ezitambuliddeko mu babiri. Okusamira n'ebyobuwangwa kino kyabaddeko ye Luwero bantu 4 ne bafa ne bajja ne babayoolayolako omu bamusanze bajjajja bakyamuliko. Ate bulijjo okusamira bagamba Baganda bokka be batemula naye ku luno twakirabyeko nti ate abeeno babadde ekigambo ekinene nnyo bakozesa balugwala naye babeera b'engulu. Era mu wiiki emu ogenda ku channel emu YouTube channel kwe twasooka okulabira amawulire bagiyita Gossip Live. Nkutumiddeko nnyo munaffe wa Gossip Live bwe kwasooka okutambulira akatambi aka maama wa Felister ng'agamba nti si mumativu ebintu ebimu tebitambula bulungi n'asaba n'okukebeza DNA. So Faruku nkutumiddeko nnyo era n'emboozi zitugenda gikolako analysis. Era mu wiiki yemu mubaddemu okwetonda kwa Ssaabalamuzi ekyo twakyogerako wiiki ewedde tuyinza obutakyogerako nnyo naye era tuyinza okutunuulira baselebu n'obufumbo. Kiki selebu abantu baagadde nnyo ssente ate tujja kwewunzikira nnyo ku sayidi y'abakyala newankubadde waliwo omusajja ate eyaddira abakyala ate n'abafuula firimu. So mukulu Kabuye Sebo tusooke tutambulire ku ttemu lino eryabaddewo e Luwero. Ettemu ly'Eluwero eryo yaneewunyisizza kubanze ebiseera ebisinga emikolo gino egy'ekinnansi egy'okusamira egy'obuwangwa n'ebintu eby'obulogologo ebyo ebimu mulimu amawanga oluusi mwe tutatera nnyo biro bisuubira kubeera mwe tutasuubira. So kati tubadde nga wano n'enkola ey'abasawo abannaffe ab'ekinnansi abasawo Abaganda abasawo Abanyolo naye nga buli kintu ekibeerawo
basaddaasa omwana bagamba basawo b'ekinnansi Abaganda bakoze kino abasawo Abaganda bakoze kiri naye kati tutandise okulaba nabo nga bajja beerwanako nti bannange mu buwangwa bwaffe ffe tusaddaaka nsolo tetusaddaaka bantu naye nga ekintu ekyo tukigula bulungi kuba tumanyi ebikolwa byabwe bakola bitera nnyo okwefaanaanyiriza ne mu mbeera eyo naye ate ebiseera ebisingira ogenda n'owulira nti bagamba nti baleese omusawo naye bamugye Masindi bamugye Mbale avudde Tanzania naye era abantu bakitwala nti kasita balaba omusamize yenna abamusawo Muganda. Naye kati kino ekintu kyandibadde kibbula abantu amaaso ne gavumenti n'ab'ebyokwerinda nti wano ekintu kino obanga bakikoledde wano bali mu Buganda tebali mu Bulugwala tebali mu Northern tebali luddawa awali n'amawulire agasobola okubaako ababaloopa kati olwo bwe kiba nga kiri eri ewaabwe gye bakitwala nti kiri nno mu kibeerawo bulijjo gye kitajja kulabikira naddala nti amayumba tegeeriraanye kati olowooza abantu bameka abafa ekitegeeza gye bali babeera abantu bawera so nze ndowooza bandigenze ne banoonyereza okuva ku yatandika okutegeka omukolo ogwo n'abo bennyininyini abakola ebikolobero ebyo nga bawoza nti bajjajja ye babalinnyeko kale ne batuyambako nabo ne bakomawo mu mbuga z'amateeka bajjajja baabwe ne balinnya ne balyoka batunuulira engeri gye batemulamu abantu oba bo obulamu bwabwe okuva mu nsi era nabo bajjajjaabwe baamala kutemula abantu bafaanaganako bwe bati eyo enkola ey'ekitumbaavu kye tutasuubira ku mulembe guno kubeerawo yanneewuunyisizza nnyo ate beetemuddemu bafamire kitegeeza kati gwe omuntu atandibadde wa famire era naye singa wabaguddemu wabadde tosobola basimattuka mbo baddusenga bakonkona amayumba g'abantu ndowooza ekitta omulala we kyabuze ne beekyukiza ab'effamire mpozi kye neewuunyiza ye poliisi okuvaayo neekola statement omu ku bakyala eyasimattuka gwe baali baagala okutemula yadduka n'agenda ku poliisi n'alipootinga ayali kuyasanga ku poliisi n'amuga nti talina basirikale bamala olwekyo addeyo banaabiraba enkeera banajja ku makya ne bakola ku nsonga ezo kyokka oli akugambye ali mu buzibu bagenda banumbye nti naye nti poliisi erinako abasirikale babiri so ndowooza bwabeerawo abasirikale nga balina gye bagenze mu firimu ne wabeerawo emergency ebeerako kati guno omulembe bakuba amasimu oli azadduka baagala mutemula omugamba agende yeebake banajja ataddirira abaana kakati ate raba ensonyi bwe bagenda bazifuula obusungu bamaze okuswala baswaluse batuuse enkeera ng'omuntu bantu bamaze okuttibwa bana battiddwa ate nagenza okulanga baga nti ate chairman yatuukawoko ku siini n'atamanya kigenda mu maaso kugenda kukikomya kati nne ate enkeera n'obudde bwe bajjiddemu bagamba tebaakedde kiri awo kati ng'era singa kati obuzibu bwa poliisi singa baagenze nga waliwo ayaddukidde ku poliisi ekiro n'amugamba nti abange nti bali wano bali mu kukuba omubbi abatuuze bakuba omubbi abadde abba bamukubye awo poliisi esitukiramu ne beba talina basirikale wakiri yeeyambisa ku baneiba abali awo ne bajja bagikwatirako kujja okutaasa omubbi era mu kulwanaganako kutaasa omubbi waakiri bwe mbeera mwasse mubbi esiba abantu okubamala katundu ne mudduka naye ate omuntu azze baagala mukyala azze mu matumbi budde tebagenzeeyo ne kumakya tebakedde wabula olw'okwekangabiriza nti baabayise tebagenda kukola ki bagenda okuswala nti ate bakwate chairman baamuyita mu mikolo gya byabuwangwa yagenda okutuukayo chairman si yagaba olukusamira si yalugaba mu gavumenti ya Uganda buli muntu waddemu okusinza mu nsinza ate n'omukolo tegwabadde gw'amaanyi nti guli awo bali bakoze kyamunda bamuyisenga kulya mmere byanzikiriza yaabwe byakusinza kwabwe kubanga no constitution eweddembe buli muntu okusinza mu nsinza gy'aba ayagadde okusinzaamu kati naye teyategedde kikiyinza kugenda mu maaso wabwe yalabe nga tajja kusobola bigenda mu maaso naganze sijja kweyambula ngoyi nadde ewuwe naye ate nekijja bwe kityo kati ate bwokeera ku nkya noga nti okutte chairman kati obanga atulaga nti weekangabiriza abantu bagambe nti olina nnyo kyokola naye ate obuzibu obuli mu kintu ekyo nti abantu bonna abo be baakutta ojja kusinga nga tekuliiko n'omwavunaaniddwa yadde n'omuntu ate nga bamamalidde obudde naye ate ng'okuvaayo waliyo ssente zijja okuweebwayo ate zitali mu biwandiiko kale kyova olaba nga Uganda ya leero Uganda kinyuma ndowooza abaana nga boogera nti Uganda kinyuma naye twesabire nnyo kati waliwo eggulire lyalabikako emyaka ng'ena emabega ku NTV wano e Uganda nga waliwo famire baali bagamba balina era ekintu ekibalumba naye era baali beeyo mitiyana naye nga taata
naye kenyini alina omusale kati ne bagenda ne basala omwana naye ne basala omusuwa omunene naye polisi bakwata nti oba okugezaako okukola ekikolwa ekyokusaddaaka babakwata nti ate bagenda bakwata bakiyita ki kale okugamba nti ekigendererwa si kyakusaddaaka naye kweteeka mu bikolwa bya kalogo kalenzi naye nga baali bakituusa ku mwana ow'emyezi 6 anti kati ebyo byenjogera ne nga nti abantu twetaaga okuba nti ensi wagyeraze kuba ekintu ekifaanaganako bwekintu kikutembye osale omuntu kati bwe kiba kikutembye lwaki tekitemba gwe neweesala newetta era kikutemba osala balala baana b'abantu nze ebintu ebimu sibikiririzaamu nti kyankutesa ategedde sitaani yabadde atya sitaani bw'aba akozesa ggwe n'ogenda otandika okubonyaabonya abalala kati weetaaga oggyibwe mu society oleme kubeeramu nga bw'osala kakati gwe kwata weesala ofe era nze oluusi ebiseera ebimu abantu bano abakozesa mob justice abamu mbanenya naye ati wabeerawo oluusi wekyetaagisa kuba omuntu ngo yamala okukola ekintu ekyobusiru ng'ekyo n'alyoka abagamba nti nze ekyambaddeko nabadde sikitegeera ng'atassa omwana w'omuntu tokitegeera naye ng'omulala afudde lwaki tewakutte ku babo notta ku babo ne tumanya nti kyakutembye tekikola ki kimukwata n'atambula bulungi n'ava ewaka n'agenda ku mulirwano babeera balimba nti saabitegedde mu nsonyi bakusonyiwe ng'oli amaze okufa atambula bulungi n'aleka ababwe ewaka n'agenda ku mulirwano n'atema omwana wo ku mulirwano ekiryoka kimutembereyo ne balyoka bagamba enjaga yamubadde ku mutwe kati katubonereze enjaga eyabadde ku mutwe ogwo omuntu eyabadde ayeetisse enjaga ku mutwe yaba abonerezebwa kooti mbagirawo ekiregeze eba firimu kooti mbagirawo webijjira akati era obutakulwisa nnyo okuba emboozi tulina nnyingi wiiki eno era ku musango gwa Zaake ne Alan Sewanyana omusango gwa Segirinya ne Alan Sewanyana oli we yagambira nti agenda kuleeta obujulizi obusemba ate yasaba n'addamu okusaba mu mpandiika ne bateeka kati omusibe teyayogedde mu kooti wabula ebigambo bye byabadde mu kuwandiika n'agenda n'awuwa obujulizi nti basisinkananga ku Happy Boys mu Ndeeba era ne tulaba omukulu omu honorable ng'agamba nti Happy Boys z'amanyi mu Ndeeba temuli emu eri Namasuba endala eri Lubaga wabula poliisi egamba erina obutambi bwa vidiyo n'obutambi bwa gundi bw'amaloboozi bw'amasimu ate nga mu kooti bagamba nti balina okugabana buno obujulizi omuntu gwe wababidde abalina okutegeera nti obujulizi bwe bamwogerako gye buli naye era tebaabubawadde ekintu kyenyinza okugamba munnayuganda yenna gy'ali gwatuwuliriza tulaba wenna w'obeera oli nti twesabire naye neetereezaako ku bantu abo nga boolaba omuwaabi wa gavumenti omulamuzi bapoliisi abantu abakola ebintu bifaanaganako bwe bityo sooka otuule wekka ng'ovudde mu kkooti ng'omaze okukola ebintu bifaanaganako bityo oba nga tonnagenda otuule ogaye nti singa ekintu kino kibadde kituuse ku nze nandiwulidde ntya singa kibadde kituuse ku muntu wange nandiwulidde ntya bagendayo myezi 6 ebintu bino mbitegeere nti ofiisi ogirimu okola ebyekisiru by'omanyi nti bya kisiru naye n'okikola olw'okuba oyagala omusaala oyagala erinnya oyagala okukuzibwa oyagala okuwaanibwa naye munnange ensi ekyuka nze gavumenti esobola okukyuka ebintu ebyo abaabipanga bennyini ne batandika okubyogera ne baga nti nze nakola bwenti nze banzanyisa bye bati katolongo ovaayo ensi ekusaasire nze waliwo mu byafaayo byentera owulirizaako bye nasomako ne bye nalabako ebimu ebyanyumizibwako ku bantu abaaliwo ku mulembe gwa Idi Amin waliwo omusajja nga bamuyita Ajibiri Kadde yali w'amaanyi nnyo yali oba mugundi mu state research eyo kati nga batuuka bawera abalokole okusaba anini awera abalokole kati abalokole baakola empaka ne bagenda mu maaso nebasaba kati ne balagira ne bagenda ne babakwata ne babayoola ne babateeka ku Nairo Mansion ne babasiba ne babakuba emiggo mingi nnyo Ajibiri Kadde oyo n'agenda n'ayitawokko n'abagamba mmwe bulijjo musaba mukaaba
kakati okuva buli jengeri gye mukaaba nga tewali abakuba kati olwaleero kamukaabe nga mukubiddwa era ne babakuba era ne bakola effujjo lingi nnyo ku bantu Haji Kawere Haji Birikadde abo bwe batyo Faruku Minawa Alifa Duru bakola ebintu bingi nnyo ne Banasulu ne bafuka nga tebagamba ate yali mu bukulembeze mu kaseera ako yali muyisa Bajjuma Butabika bani ne bakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo by'ekisiru naye njagala okutegeeza essaawa ya leero Haji Birikadde baamuta anansonyi oba ennaku zino akyaliyo naye mabegako awo abadde nga gyali baamuyimbula ebbanga lyamala mu kkomera naye nga ne waba agenze ku mawuledi n'atuula ne wabeerawo asamwasamwa n'akazindalo n'agamba nti ne mukadde waffe Haji Birikadde tuli naye wano adduka emisinde tasobola kuyimirira ku mawuledi n'abeerawo okusinziira ku bikolobero bye essaawa yaleero atambula yebwalabwala tasobola nakweyogerako nti nze Birikadde n'amannya bagakyusa era bajja kutuuka olumu n'okujja enkufiira ku mutwe baziteeke wansi aleme kuyitibwa Haji olw'ensonga bye yakola bijja bimuwunyiriza nti gwe essaawa ya leero tudde mu musango gw'abavubuka bano ekintu ky'omanyidde ddala naye mu bwongo obwo nti tebaalina nsonga lwaki bakola ekintu ekifaanaganako nti ne bw'onoosombasomba obujulizi obufaanagana butya ng'oleeta ebintu by'ekisiru society yagaana okukkiriza abantu abo emisango egibavunaanibwa gwe ne bw'onoogaa nti obapiininze luli ogasooka bagamba nti bagenda obakwata ababalumiriza weebali naye ate ono yazze luvannyuma ne bw'onoobaleeta n'ogaa nti obataddeko obujulizi obakwata abantu baagaana okukikkiriza tekisoboka wandibadde okisesema mangu nga bwe wawanda ekyemmundu ze baatulaga nga Bobi Wine yabadde aziina mu Arua kino ekintu kiteekawa kooti ya leero ye Uganda kooti ya leero nze nja kusobola okugitya nti obwesige busigalamu kasita kooti yatandika okubaamu bakada oli atandika okusala omusango si ku bumanyibwe na busobozi nakutegeera kwe naye nga kusala lwa mbeera za byabufuzi nani amuwadde omulimu emisango egimu egigenzezerabibwako nga mu byokulonda nolabira ddala omusango naye bwegutwalira nze nakula ngenda mu kooti zerusi naye nga abasajja basobola okutuuza omusango abasajja abo bataasoma ne bawozesa omuntu awaaba n'awoza n'ayimirira n'ayogera ne gwe bawaabidde n'ayimirira abajulizi ne bajja ne bamala ne bagamba muveewo ne bamala okuvaawo ne bagamba abataka musale omusango abataka ne balambika ensonga nga tebalina gye basoma mateeka ne basala omusango gwe bagusalidde n'atajulira n'okuliwa n'aliwa basaze mu nzu nakkiriza naye gwe buli lwokola ekintu nti kannomye gundi kankanga abala balemu kigenda mu nsi ekyuka leero oli awo oli muwabi wa gavumenti enkya tojja kubeerawo awo enkya oli mulamuzi womma abantu beyire ekisonga gyolabidde ddala naye okiraba nti wandibadde osobola okufuna omuntu wandibadde omuwadde beyiro nina ogamba olw'okuba omulimu bandagidde olw'enzikiriza yange ebintu ebifaanaganako bwe bitu enkya tojja kubeeramu eyo entebe bajja kukwata nnyoko naye nina ekintu kimu era ekirala kye neebuuza kati abantu bano babalirira singa omusango gumala ne guzuulwa nti tebazza musango sente zaabwe bazifuna oba era omulamuzi asobola okujja n'agamba nti batusonyiwe ekyo kya bulijjo omulamuzi ne bwagamba nti babasasule ssente ono abeera yabikola kyekisinga okuba ekibi nti takwata mu nsawo ye singa kyali kiri nti omusango ng'ogwo omuntu bwagwejjerera okuva kwe yatandika okunoonyereza neyateekayo fayiro nga ssente ziva ku akawunti zaabwe okumalira bannansi ebiseera abavunaanibwa okubamalira ebiseera ku nsonga ze bataakola nga ziva mu nsawo zaabwe kyandibadde kireeta abantu okwegendereza naye olw'okuba akimanyi nti bwe kinaatuuka bajjaga gavumenti esasula yali akolera gavumenti ate gavumenti esobola okutwala emyaka nga tekusasudde n'okanese nekatokozeeki bakikozesa kujooga balina amalala balina ogwo omutima ogwo ogugamba banankola ki abantu abo n'okusaba tebasaba nze kankubuulire era nze Katonda nsaasire babeera nga basaba kwegamba kyovula nga n'eddiini zirumbiddwa nnyo kuba okutuula n'omuntu ow'omwoyo omuvundu ng'ogwo akola ekintu kyategeeredde ddala kino ekintu kyenkola kisobola n'okussa munnange naye ng'akimanyidde ddala akimusibako talina bwe yakikola naye nga yakiremeddeko tugambe nti guno omusango bino ebintu bulijjo bibeerawo mu kooti naye olw'okuba guno guli ku bannabyabufuzi ate tebalina ngeri gye bagaana kamera kuyingira kati wokitwala ne bali be baasiba ku byobufuzi be boogerako nabo weekanga nti bangi era tebannayingira makooti kooti bwezityo bweziri omuntu bamukwata ne bamutwala nga bamuvunaana omusango ne bamutwalayo nti bamuvunaana defilement ne bamuteeka mu kkomera ne bamusiba emyaka 10 nga talinyangako na maaso ga mulamuzi kuwoza musango ebyo gyebi naye nga bamuteekayo abajulizi tebakyajja balina eri omulamuzi atuula mu kkooti n'awuliriza omusango ku nsonga z'ettaka n'atuula mu kkooti ye n'agusala n'alagira bagende bagoba batuuze ku ttaka talambuddeeyo ng'ono yajja okuwaaba awaabidde abantu 3 naye nga bo tebalabiseeko omusango ne gubejjeere omusango ne gubasinga n'alagira bagende bagobwe n'awa court order
bano ne bagenda ne bakooti bailifu ne bagenda bakuba ekyalo kiramba ne bakuba abantu 13. Niyo omulamuzi nadde ewuwe n'atula ne ku TV n'alabako bw'amala okuya n'agamba banyongereyo ku kacaayi awo nneeko n'atuula enkya n'atwala abaana be ku ssomero ne basoma ng'ababa ne bagenda okubonaabona naye si mwe tuli mwe tutambulira. Mu wiiki y'emu ku lwalinaku lwa Mande Hamu yejjeereza ettaka ng'agamba talina galwana na Buganda. Anti kati ensonga za Hamu oluusi zigenda mpola. Nze ebiseera ebisinga kye neewuunya era ensonga lwaki bwe buzibu basajja balaba bwe yafuna. Basajja balaba oli musajja mugagga naye gwe buli awali akavuyo w'obeera. Oyingira. Ne bw'onooba ye gwe mutuufu tujja kutuuka okulowooza lwaki gwe awali ekibi okola ki? W'obeera buli kaseera. Nti Hamu essaawa ya leero bw'oba ssente ozirina Hamu asobola okuba nga yagula ettaka lye sikimanyi nnyo kugenda wala naye kati abantu balinako kye beebuuza ne bakuga nti Hamu olina ssente ekisaawe kye nakivubwa kifuna abanaku abali mu paaka yadi ne bagobwa ne bakuwaawo n'ozimba kati emyaka 6 tugenda mu myaka 7 amaduuka gatambula ssente ofuna buli kimu bizinensi etambula ekisaawe tekiggwa myaka 7 ekisaawe tekiggwanga. Ekisaawe bagamba nti contract yali yapatana ne gavumenti ogwe yagukola ogw'okwetolooza gundi naye gavumenti kati yapatana wano we yazimba amaduuka asolooza yagula kwani baatugamba abantu ko bamenyewo paaka yadi bazimbe nakivubwa kitegeeza ekisaawe tekitambula ssente teziriwo zikola ki zimaliza kisaawe ate kakati ogenda kuzimba birala kale ezo watadde erizo ezaki kati ne bw'oba yeggwe mutuufu olw'okuba nti abantu bakulinako enziro wano tebasobola abantu ng'abo bw'omala okufuna ssente ate n'obako n'ebintu ebirala obeera nkoko njeru abantu bakulengera mangu ensonga ng'ezo kasola abantu awali enkayana vaawo kuba ate abantu abo beesiba mu nkayana kuba enkayana oluusi bibeeramu ebyalayisi mwe bafunira kati tugambe nti naye bamutomezamuko teyatwala budde kunyoonyereza kituufu kyeki bayinza okuba bamutomeza ayinza okuba yalese eka bagamba ziri 2 plus ayinza okuba bamutomeza asobola okuba yagenda yakimanyi naye nga balina enkola ey'abanankola ki ayinza okuba yakimanya n'atamanya nti lya Buganda ayinza obutamanya nti lya Buganda naye nga weebuuze gwe obeera ogenda okuteekayo ssente mu kintu ekifaanagana bwe kiti omala gassaayo ssente atomala talina balooya talina basaveya talina baki tomala ezo ssente nnyingi nnyo kuyika 207 kati nze awo nyinza okugamba nti sijja nnyo kumutumalirako nnyo biseera olw'ensonga asobola okuba nga yakigendamu akimanyi era nga tekyamuwadde buzibu kukivaamu. Era mu wiiki y'emu ku Gossip Live mwenna abawuliriza YouTube channel gyeri eriko munnaffe Farouk yasoma ebyamawulire Maama Felister gwe yasobola okuyita Maama Felister n'ayogera ku nsonga ze n'agamba ekisooka ssente tebamuwa 20% nga maama w'omwana neyeebuuza n'obuzaalirwa bw'omwana ayagala babakebera endaga butonde. Ate mu wiiki y'emu era taata wa Felister n'avaayo n'obujulizi obulaga nti maama wa Felister amulimira empinda ku mugongo kuba maama wa Felister yasuse n'ogamba nti omwana takola ki tamanyi takyamuwa mpisa ne bagenda ozannya obutambi nga maama wa Felister alina firimu zakola ki zazannya bannange ebintu bye bimu era twabirabako ne Fresh Kid nti taata wa Fresh Kid yakwatanga ssente bulungi n'ateeka mu mwana we ne bagenda mu biduula n'amuwerekerako omwana we yamala ofuuka celeb ate maama wa Fresh Kid n'avaayo n'agamba omusajja yuuyo yanzijjako omwana wange ne batandika era percentage nga ne maama wa Fresh Kid alina ofuna percentage ku mwana z'aba ayimbye. Ebiseera ebisinga eddiini zino oluusi bw'ogikkiriza omusolooza ogikkiriza omulala osobola otagikkiriza ebimu bisobola okuba ebituufu omu bisobola obutaba bituufu okusinziira ku ndaba gy'obolamu ebintu naye eddiini zino zirina engeri gye zasengekamu ebintu byazo bw'ogenda otunulira bwe zigenda ne zitandika okujja nti eddiini y'obusiraamu yeekuyigiriza nti obujulizi obw'omukazi okuyimirira bubeere mu kkooti omusajja bw'aba awadde obujulizi olina okuleeta abakazi babiri okufuna obujulizi obw'omusajja omu nti ebiseera ebisinga nti omusajja ne bwaba mutamiivu nga wakukyala ali awo talina nnyo makulu bw'asituka okwogera awulirizibwa okusinga omukazi porofeesa eyasoma alina ziddiguli kwegamba oluusi oyinza okukirabanga ekyokunyoomoola naye bw'ogenda weetegereza ensi mwe tutambulira abakazi bano oba enviiri zino ze bakola ne babookya emitwe batira nnyo okufaanaganamu mu bintu ebimu oluusi endowooza zaabwe abakazi basalawo nnyo ensonga ekintu kyolaba nti tekisoboka n'akola ekintu ekifaanaganako bwekityo okutegeera kwabwe olumu mulimu abakazi okutegeera okumu kuobuusabuusa kati ebintu ebyo abakazi bagenda ne bakeera ku makya n'ayagala omusajja bw'abeera n'omusajja
n'atandika okumupeeka njagala kino njagala kiri bw'azaala omwana talowooza nti omwana amuzadde okulwa bwe babiri buli budde aba alangira musajja nakuzaalira omwana kati oluvannyuma lw'okuba nti atandika okupeeka omusajja olw'embeera nze ondiisa kino bannange bafuna kino naye nga weebuuze ne mumaka mu wazaalibwa kitaawo tannabikola obisaba omuntu gwe wafuna ku myaka kitaawo ne maama wo balayika tebeekuba mbaga kitaawo bw'oyagala mbaga kitaawo ali mu myaka 6 naye n'ennyumba mwasula tagiinaamu pulasita nti yagikubamu pulasita abamu n'okugizimba kwamulema abamu balina mu gy'abajjajja baabwe oli ku musajja gwe wakafuna myaka 3 omupeeka akuzimbira eggoloofa okugamba sente azimalira mu bakazi kati ebiseera ebisinga abasajja balemererwa naddala abaana abasooka okuzaalibwa oluusi omukazi n'otambula n'ogenda nga gwolowooza omusajja yakulabye ennaku omusajja gw'okeera ku nkya n'okwata n'osuulira omwana kuba abasajja tebalina budde bw'abaana kuba be bateekeddwa okukola n'emirimu gye bakola tebasobola kukola na baana abasajja abasinga be bamusuulira omwana akwata mwana n'amutwala ewa mwannyina n'akwata wajjajja abaana ne babonaabonera eyo abaana ne balumwa envunza abamu ne babamenya emikono babookya amazzi naye omusajja asobola okwevaamu n'akwata omwana gwe wamusuulira n'atambula naye step by step n'omala omulengera ng'avuddeyo n'olyoka otandika ojja mu mawulire nkuyita oba mu ngeri ki eyinza okugjayo ekintu kino oba nkuyita okudongwa ti maama wa Felister ensi yakkuba dda ne gye wagenda okola obwamalaaya bwakulema omusajja atobye n'akaana ako okuva emabega bwe tubadde nga tulaba ku TV ng'atambula nako kajjira mu mirembe gya fresh kid akaana ne batandika nga balaba nga fresh kid nako ne kafunira kyansa ne kayitaawo taata waako yakayiiza ennyimba ze kayimba yakeetika n'akafunira awo okuyimba yakola nga manager yakambaza yakaliisa atobye n'akaana akatuusiza waakatuusiza batuuse n'okkawa kugundi scholarship kagende kasome mu ssomero kumagamu kwansomero agasinga okuba agebbeeyi mu Kampala era ne fresh kid gye yatambulira ensi ekukubye okomawo ojja mu kamera oyasama ng'omusajja omwana tamuyigiriza mpisa bw'ola oyagala okuyigiriza omwana empisa lwaki watambula n'onoba n'omulekawo n'omusuulawo lwaki tewaguma n'obeera ne kitaawe omwana atuuseeko waatuuse katono nnyo akyetaaga sapooti okusobola okumaliriza okusoma agenda asome amale atuuke ku yunivasite asobole okufuna omulimu ajja akuyambe neyo gye waddukira n'abaana bo boozaddeyo akuyambe yeetika omulimu ogutali kugwe omukotogera kuba oyagala buno obusente obw'amaanyi omwana ojja mukyaya ogenda kukyaya omusajja kitaawe abadde amuteekamu amaanyi okutambula naye n'omunyumiza ekyokukola atuuke abantu bamukyawe omwana oyo abe nga takyakola naye we bali mu wasikansi gye bamuwa agenda kumala primary yetaaga scholarship ya university tajja kugifuna kubanga oli mukwasama mbu omusajja omwana alayika siwa omwana bw'oba wali oyagala nnyo empisa lwaki omwana wamulekawo wandigenze naye ne mulimu abakazi abatatigiira ate ne bannamawulire bano oluusi engeri kamera okubeera ennyingi abantu abamu bakola emirimu nga tegiri profession oba n'ebyokukola bibabula kuba omuntu ng'oyo mulimu amawulire ng'ago omuntu ng'oyo teyandigenze ku mpewo omuntu ng'oyo teyandigenze ku mpewo kubaako nakyakyukirako kuba nze kankubulira omukazi oba kiki naye taakola akotogera mwana we musiru sente yagala percentage yaki nga wamulekawo n'otambula n'ogenda singa omusajja yamukwata n'amusuula taata wa Felister agamba nti abakazi bamuvumye nga bagendera ku bya maama wa Felister anti kyekube nti abakazi biseera ebisinga nti obwongo obumu kyenkugambye nti obujulizi bw'omusajja omu bukiikirirwa abakazi in fact kyoyogeddeko yataddeyo ekifaananyi kya Felister kimu ku Instagram naye response abantu badde bavuma buvumi kati abakazi nga bavuma na mwana muto celebrity kati abakazi obwongo bwabwe kiga nti ebiseera ebimu bwayazimala ne zinoba kuba ate era bonna ogenda kusiŋŋana abamuvunye bwe batyo nga bonna embeera zezo zebalimu eza maama wa Felister bafaanagana naye obwongo bwabwe bwebu n'amanya nti atamanya nti akotogera mwana obanga gwe omukazi omusajja akusuulira omwana n'otandika nga okumulekusa mu makooti akuwa obuyambi naye omusajja omusuulire akaana kawala kaako akooza akaana katunula kafaanana bulungi katandise kaana kalabika bulungi otandise okugenda otandike kwegamba obwavu obwa famire yammwe eyakubeeza ng'oli mwavu n'otosobola kubaako kantu keweekolera emizimu egyo gijja gikulondola nga gifika ekyewammwe otandise okugireeta omwana akataala kabadde atandise okufuna akamutambuza najyo gimukube ebisirani byamwe byonna obyetiisa obimuleeseeko bagamba nalubega munyarwanda oba munyarwanda oba kikibe ebitambo ebyo ebidandi ebyobwavu ebibawuuzumya okuva mu mawanga gye bava ne bajja nga bazunga ng'entu obireese
ofunye omusajja akutte ku mwana okusobola okukomya ogwo omulembe ogw'obwavu otandise okubiyambako okumusika okumuziza mu mbeera eyabeewammwe abaavu kwegamba ng'oyagala kufaanana nga bonoga nti oyaga nti embwa ebeera mbwa ne bw'ogisanga ebunaayira omuntu afaanaganako bw'ati oli munaku n'akayumba ku myaka gy'olina ozadde omwana tosobola dde okufuna ekisenge ekimu ekikyombola ndi roodi akugoba omwana akuyambye omwana mu kifo ky'okulengera nti kaasome amalirize alinzijukira oli mu mutementeega owwo gw'ozaala kugamba bajjajjaffe abagamba nga nti muwase enju baali bagezi mama Felister kituufu alina ofuna 2% ng'eyazaala omwana ono afune yaki Felister yazaala nnyina oli eyamuzaala so si yesi kimuzaala mama we yalina omuteekamu okwo nakwo omuzadde gw'olina okuwa omwana naddala omwana omuto gw'olina omufa so si mwana kuwa mama Felister agamba nti no taata wa Felister bamulyako ssente bazirye yali yabalekawo bamulyako ssente bakuba ebivulu bingi buli kaseera abalaba mu bifaananyi bazirye naye agenda ayimbe ayagala agenda ku show zikima bwe yagenda n'akoma ku Felister akwate ku gwe yazaala omulala naye azaala omulala kalinawo balala eriya n'obayo nzati kakati omuntu afaanaganako bw'atyo sisuubira nti bali mu maka gamu kuba okuva edda nedda tokimanyi Felister abeera na kitaawe kati babeera balya ssente bazirye kubeera yabalekawo zemba sisemba yadde okumuwa yadde n'olwataano kati kino abaserebu tulabyeko ne baserebu mu nsonga wiiki ewedde waliwo emboozi ezimbazimba emabega okuli serebu gwe bayita Remi mukozi wa ku TV ate naye ebibye ne bitabuka yafuna omusajja ne tulowooza nti afunye omusajja ate nti omusajja talabirira mwana ate alina famire gye yasuulawo bigenda okugiragira bwebiti kuba baludde ebbanga bukyanga abagira bategeka mikolo gya mbaga bigenda okugiragira bwebiti nti ate avumiddemu maama fiina biki naye kaakati baserebu batudde batya mu mbeera kino baserebu bebeekwanira abasajja baba bafa ssente baba bafaaki abaserebu bano kansooke mbagambe kino basooke bakitegeere nti bakazi battu oba basajja battu temuli balungi bakazi mwe temuli balungi wabula kyekibatunda muli babi naye abantu babaagala olw'ebintu byammwe byemubeera mukola muwala bamulaba ku TV ayogera bulungi yeefuula ayimirira n'ayamba abantu olw'okuba nti abantu amaaso gaabwe foundation nga twalidde n'abaana amaaso gaabwe gatunula ku gwe tutuuka ne tubeegomba n'omutunuulira ebiseera ebisinga n'olaba nti mukazi mulungi naye ebifaanagana n'abayimbi ayambala akantu n'ajja ku siteegi ne yeekolako n'ayimba omuntu n'akwagala olw'ennyimba zo n'afuna eyo laavu ey'okuba nti akwagala nti nalowooza nti buli kimu kyatereera olw'okuba nti oli serebu si lwakuba nti oli mulungi era omusajja yenna akugenda okujja okukukwana takukwana nti oli mulungi akukwana lw'ekyo kyoli serebu bw'amala okubeerako naawe n'akijjukira n'ategeera nti talina njawulo ne gwe nalina kati ekiri nti gwe mu kifo ky'okukikuuma mu kifo ky'okulwanagana n'abantu kati gwe reipi bw'obanga oli munakuwavu nnyo omusajja yalina omwana we tamulabirira oli azze ayogeddeko tebamulabirira gwe ate kati kikulumira wanga naawe wagenda ozadde yalina omwana kakati ennaku eyakugoba ewa taata w'omwana n'oli ye yamugoba kati n'olwekyo ebiseera ebisinga gwe ate olina okubamu okusensinga kuba gwe batera otuga nti osula mu yandikumye erinnya osula mu madirisa wakula ntalo z'amayinja osula mu ndabirwamu omuntu ali mu ndabirwamu totandika kutankula lutalo lwakasuka mayinja kakati kuba endabirwamu bajja gikube kubalukira kati gwe abantu bakumanyi oli tebamumanyi ate saagala mmanyike saagala kuba nti kulabika nga awagira mukazi oli kubanga naye atugamba nti omusajja yasuulawo omwana tamulabye naye bwali bugwagwa bwe singa yakwata bulungi omusajja teyandisuddewo omwana kitegeera ayo babikola nnyo buli lwe balaba omuntu ali mu mawulire baagala okusaasirwa ne bajja bayinza n'okuleetera omwana ataliwo ne bakugamba tomulabirira kigambibwa nti rape omanye abantu banyooma ekisooka abantu banyooma omukazi olw'olw'endabika ye n'obunene bwe ng'ate omusajja gwayogerako kasajja katono kyandiba nga kyali kya bbaala ekyo tetumanyi kigambibwa nti rape yasaba omwana ajje bamulabirire bo nga ba rape n'omusajja mu bufumbo naye omukazi oli n'akola ki n'agaana wabula yo omukyala ayagala buyambi mukyala ayagala buyambi naye anti kati tumanyi ensonga lwaki yayawukana n'omusajja oyo kubanga n'okusaba omwana bagende bamukole ki
bamulabirire bagende bamulabirire so twetaaga rape asooka atubuulire oba naye owuwe bamuzaala mu kitaawe yali naye ekyo nakyo nsonga kati omanye omuntu obutunuulira omukazi kati nga bw'okalaba kannakamaanyi ako kaleetera omwana ewaka kajja mumukuuma engulu kajja kumukata ku bisenge bye tutalaba ku tv bye tutajja kulaba ku tv kati nakyo kisinganamu obuzibu naye nga ensonga yona nze esinga kukubiriza abakazi ebiseera ebisinga fubanga nnyo okubeera n'omwana we ate bwefunanga omusajja n'akuzaalamu omwana fuba nnyo omutwalanga ensonga kubanga bw'amala okutambula n'agenda ate ojja kutandika omutawaanya mbu akuyambe akuwenga obuyambe ebiseera ebisinga omusajja anyumirwa nnyo okulabirira omwana gw'abeera naye bakazi mwe mugumiikirizeeko mubeere ewaka mugumiikirize omusajja ebiseera ebisinga bw'abanga mwavu ajja kutuuka amala afune naye omala okwenjeera n'ogenda ate oluusi n'abasajja abamu basaasira omukazi akukwata n'akulabirizisa omwana ataliwo lwaki basereebu bano naddala abakyala tebawangala nnyo n'abasajja be basoose kubeera nabo anti kyengezaako okugamba nti ebiseera ebisinga sereebu omusajja gwasoose naye yamusindika okumulaga abantu kati bwamala okumusindika waggulu bali ne bamulengera bamukwatakwatako mulimu ekika ky'abasajja nga bo baagala kuweza muwendo kano nakafuna kali nakafuna era oyinza okusiŋŋana nga abantu abamu abo boolaba basereebu ng'abasajja abasinze okubonoonera obufumbo gye bali omusajja nga kikwa kimu n'ava okuono n'agenda kuoli n'ava kuono n'adda kuoli kati basereebu bano batuuka ne beewanika n'alowooza nti waakabi naye ate nga munnanga oba okula kati ono owa wansi n'amuta ate nga tasobola kuddayo wansi ku levo z'oli atali sereebu n'atandika okuzungira mu baabanne n'ayagala ono n'ayagala oli ekisookera ddala tebalina mpisa bakozesa ebikuba banywa emyenge banywa enjaga ate n'omukazi yennyini abo basereebu katugeze abayimbi agenda okutuuka ku piiki mutandika omutegeera nga gyayise entalo zalwanya abasajja be yeebase nabo tobamanyi muwendo afubutuke wabba abadde amuyina n'amutandikako n'amutwala mbumanya abo studio ewa studio akoze oluyimba agenda oluwandiika ayagala kumwebakako oyo wamala omwebakako aluwandiise n'owa studio agenda olikodinga amwebakako ng'afa kimu nti kasanfu kasita bw'amala okugjayo egundi bw'amala okulujja olutwala ku radio stations abo badijje bw'atamwagala naye takuba luyimba lwe n'ayitamu abo bonabona kati agenda okutuuka n'eri abagenda mu kiraabu abagenda okubadijje b'omu kiraabu nabo ne bakola ki kati ne kiba nti yakimanyiira omubiri gwenga omusajja ayali bbaawe tosobola kumanya bintu ebyo n'osigala ng'ogenda mu maaso na mukyalo kakati omuta kakati bw'omala omuta kati bw'amala okutuuka waggulu olw'eyo embeera gy'ayiseemu abamu bafuna okwekyawa ali okagamba tebakyalina laavu takyalina laavu y'abasajja kyokka nga wandisuubidde nti sente akola ki alina naye ate bagenda okufundikira gye bakaddiyira nga bawasizza ate obwana obutokovu ate era ne bubaswaza tebaba na basajja baabwe abamu ababeera basangibwa nga tebannazaala abamu tebazaala kakati kino ekintu tukitwalawa naddala eri baserebu bannaffe abakyala tojja kwekanga nti era omukululo guzzenga bwe gutyo waliwo omukululo gwa gundi stasha waliwo omukululo gwa straka waliwo omukululo gwa morin waliwo omukululo gwono omukyala yakola emikolo sharita mutaawe no yalina ne bbaawe nga bbaawe amanyikiddwa naye kati sharita mutaawe waliwo n'ekisajja ekyamutomeza oba kati yakagira abantu nga babiri kyenyinza obbagamba basereebu banyinaffe abo kyensinga obbawamu amagezi obwa sereebu tebuwangaala omuntu kizibu tawangaala nabo buli kintu kikole mu kiseera kyakyo katonda bwakuwa n'ofuna piiki abantu ne bakwagala todda mu kuzannya kusula muyenga obadde bwayise oli mu kimumbaasa gy'osula oba kazojo kangisa akazigo ka mitwalo 6 ofunye hiti wakafuna ssente buti wakakola hiti ofunye ssente ogenza otandisa okusula opangisa ennyumba ya bukadde 2 kamu kitundu obwo busimu n'emisaayi emyavu mu baabazaalira obutategeera ngate mu mwaka gumu osobola okuzimba ennyumba yo nolowooza nti biribeera bwe bityo bw'obeera katonda akuwadde akututte waggulu sooka weerabire bino ebikadde nga wakatandika okubeera ow'amaanyi sooka ofune ssente ogule ettaka zimba amayumba kuba obwa sereebu naddala obw'abakazi kizibu okuwangala okusukka emyaka 10 bwe bali kwerabira abaana baleeta hiiti bw'olifuna ssente ezo tandika bizinensi awo woolabira nti kakati ntuuse waggulu funa omusajja nti ebiseera ebisinga okuyimba ne bekukulema ne kuggwako osigala mu bizinensi zo ng'otambuza ofuna omwana okoleki Stasha yali akigezezzaako ekya bizinensi y'egundi
paka ate we yadda mu bizinensi y'emizannyo ate erabika emukolera kuba emizannyo gye girabibwa esobola omukolera naye naye alina ekizibu kye nga ye simanyi oba kati yeezuula oba yakizuula okitegeera simanyi alina obuzibu bwe nga ye naye mbadde njagala tusooke twogere ku muyimbi nga bw'olaba Evelyn Lagu Evelyn Lagu waliwo ekiseera we yabeerera nga w'amaanyi n'afuna omusajja Omusudaani oyo n'amuteekamu ssente mu kifo ky'okugamba nti kankole bizinensi ezigenda okutambula kangula amataka nsuubule nzimbe yaddanga mu kuvuga mmotoka za bbeeyi Omusudaani ze yamuwa n'atamanya nti obufumbo musulo gwa kumakya omusana bwe gwaka ng'ettale likala nga omusulo guggwawo kiseera kyatuuka ssente ne ziggwawo n'atandika kugenda ng'akaaba bamuyambe singa si kwagala kwa Katonda nnyo na kusaasira olwali twandibadde tetumulina nti akaabira mu bwavu omuntu yakwata ku naye kati kino kiva ku ki nti kati w'otunuulira Evelyn Lagu ye ne bbaawe twali tumumanyi w'otunuulira Zahara Toto ye ne bbaawe twali tubamanyi tetuganye bantu naye lwaki ate ebyabwe bikyankalana nnyo anti kyenkugambye omuntu akwana ng'akwanye serebu ng'asuubira wanjawulo mu bakazi abalala bw'amala oluvannyuma lw'okwebaka naye akizuula nti talina kyali kubanga kankubuulira abantu abo n'enneeyisa gye beeyisaamu n'ennyambala gye bambalamu si be bantu abalungi olw'okufumba ewaka tebalina mpisa ddala biseera ebisinga tebalina mpisa si bakkakkamu ne mu mibiri gyabwe Katonda entonda gye yabatondamu si be enjawulo nnyo ku bakyala abalala kati oli tojja kumumanyirirawo ng'atajja kufuna mukazi we gw'asobola okuwa ebiragiro kati okuwasa omukazi atasula mu nnyumba ebyo bikolebwa basajja baavu kati bano baserebu aba bakwana abasajja bagagga balinawo kasente tajja gumiikiriza ebyo ogende ku stage ozire bakwate mu kiwato bakole batya oyingire nga bukya ewe tojja kubeerawo nga mulinga abatasinkana naye nga musula mu nnyumba yensonga lwaki omala nti mu kumaliriza nti sitesha agenda n'ava ewa Sekyewa n'agenda ewa Kitaka n'afumbayo n'ava kyamaliriza agenze wa mubiru atalina ssente atajja mubuuza wasuzeewa kuba zaakola ze bajja okulya nti amutegekesa embaga nga ye talina na contribution gy'ataddeko omukazi yagenda okwewasa ebyo gye bakola ki gye basibira nti ewa Kitaka tasobola kubeerayo nti Kitaka tojja kudda nga bukedde ku makya omugambe nti nva kukola kati kino kyekibuuzo tugambe nti baserebu bonna balemu oba waliyo abawala ng'alidde mu bufumbo basebata tebaliyo baddaani mugula anti kaakati abagundi ono bamuyita ani ono omuwandiisi w'ennyimba bakajja okukola embaga ne baserebu abasajja ate bo baawule Katonda bwe yali atonda abasajja yabatonda nga banjawulo Daani Mugula yavanga eggombe najjoki najja e Kampala n'ayimba n'amaliriza wiikendi wiiki neggwako omwezi neggwako n'atambula nadde ewakaawe mukazi we gy'ali abaana b'abazadde ennimiro zaziyina entaalunda amaka ge agazimbye era mukazi we si wa mu butaala naye bamukubuuza ng'oggyeko ono munne gwe yalinga naye mu ndongo omukyalo ow'okubiri Namuddu naye bakubuuza amaka ga mukyala Daani Mugula erinnya lye tokola ki tolimanyi omukazi we tebamuteeka mu butaala ye obwa serebu buli ku musajja ate omusajja aba ne chance nti asobola okubeera serebu ng'alina abakazi basatu ekyo tekimuggyako bwa serebu ate gwe omukazi kyotasobola gwe omukazi olina kuba na musajja omu ate nakyo ekizibu nti kakati obwaserebu bw'abasajja bo bwanjawulo kati kiri kitambula nga kikolimo tubasuubire nti bangi kati baabakazi bandyefuddeko nnyo okuba nti chance w'ogifunire togizanjira mufuna ssente okuyimba hiti ziggwako kambuzeeyo kana akasemba osuubira rape balina akagambo ke bakozesa it will end in tears akadde konna ekyo yandibadde era akisuubira nti kati kebitandiso kyankalana n'omukolo gwandigaana ate era yandibadde ategeera ne gye yava lwaki kiki kyamulemesaayo eri yandisoose kwezuula ekyamulemesa gye yazaala omwana asooka simunenya kwagala muntu gwe yayagala kuba gwe yali awulira ku mutima naye talowooza nti ali perfect kati kankubuuze kino osuubira nti asobola okukeera n'agamba nti abasajja bantamye kanzireyo gye nasookera tomanya be bantegeera tasobola kudda gye yasookera olw'ensonga n'oli naye tatuddeawo nti amulinze ate luluusi ensonga eziba zamugobayo nayo zikyaliyo kuba tasolaga nti nfudde ku basajja oba onodda ku bakazi banno nedda naye kyoba olina okukola ebintu okubitwala nga byakyama kitegeera toleka muntu mu butaala kankuwa ekyokulabirako nti essaawa ya leero wetwogerera kuba seebasose mu bwaserebu essaawa ya leero wetwogerera omanyi ba Maria Mundagire simumanyi naye olowooza talina alina kati faananako abakyala ngaabo bawajulira na buli kati tukyamunyonya teri amumanyi agenda n'akola twali tumanya oli olyo ow'e Bulaaya agenda n'akola ebibye
n'akomawo ewakaawe n'atuula ababeera ne basajja baabwe naye abasajja mubajje mu butaala twali tumanye ogu ow'ebulaayi yali akola ku gundi taata w'omwana eyasooka abasajja mubajje mu butaala laavu ebeere laavu ate bw'oyogera bw'otyo nti kati ekitegeeza ono omusajja lweyipita bamussa mu butaala tewali yandikitegedde ne bwe bandibadde n'entalo zaabwe emabega ne bwe bandikyayaganye lweyipi n'afuna omusajja omulala ng'era bwe tutamanya taata wa mwana we tetumumanyi naye bweyogera nfunye ono kyova olaba nti ebiseera ebisinga bakyatomera laavu ebeerawo wakati wammwe babiri bannamawulire muba mmeka ebyokukola si buli bajja n'oyasama buli bw'omuleeta gwoba tomanyi nti bamulinako bwino bali nga batandika osima batandika okumunoonya ebimukwatako abantu tulina gyenvudde waffe gye tuvudde wa mirundi mingi ng'ondabira wano nyambadde nsibye sitaayi nvuga mmotoka naye ga gwe tomanyi wajja envudde bw'oluli nteeka mu katala bw'oti wulira ba amayinja lwe gatandika okukola ki okukwambala abantu bangi ababadde n'abantu ababeera ne babba baabwe naye nga tokola ki nga tobamanyi tomumanyi naye ng'eno serebu w'amaanyi w'alinnya akola ku tv akola ku ki naye nga tomanyi bbaawe temwemulisa kuba gy'okoma okuteeka omusajja mu butaala kuba golowooza shanita mutaawe kololo yamuteeka mu tv lwe twalidwe yali asoose omufuna nedda yamuyinanga okuva emabega ebiseera ebisinga naye kasita yavaayo n'amutongoza entalo we zaatandika nze ne mutaawe erinnya nawuliranga liwulire naye nga sinategeera nti yow'amataka nina omuwala wano asinga okunsanyusa kyala embeera ze mufolowinga okubegera mwagala nnyo omukyalo oyo bamuyita Ssanyu Lobbina Mweruka bwe yalinga luli edda nga akyali Ssanyu Lobbina Nalubwama nankagala nnyo akawala ako era ne kati mwagala kubanze mukazi mulungi akabyete byayogera biki naye yabeerayo ebiseera byonna nga tumanyi Ssanyu Lobbina Nalubwama ebiseera ebisinga n'asalawo n'agamba kati nkitongozza n'afumbirwa Mweruka naye nga ne Mweruka era tetumanyi twamumanyira ku mukyalo oyo naye ekigambo embeera eyaddirira ku Mweruka nga amaze okuwasa Lobbina era Lobbina mukazi nnyo mutenda bw'abanga essaawa addamu n'ayimirira ku tv n'ayogera ku nsonga z'obufumbo n'ebikolwa by'obwenzi n'abivumirira mwewuunya kubanga ekyo kyokka kyali kimaze okumujja mu kintu kyali kimaze omujja mu butaala we twali tumulabira nti kati essaawa yayo nti buli lwabaako kyayogera n'alungamya ati n'akola pointi n'ogamba kanzireyo konkebera akatambi kano bwe kaali kafaanana abamulabira mu kifaananyi kiri bo bakyaliyo bakyakola ki era Katonda yamujala naye ng'ate bambi obasaasira kubanza oyo muwala mwagala era abamu ku bantu nze benjagala ku basomi b'amawulire n'embeera zino okulabika kakazi kalungi era yalyoka n'ateekweka kubulira ddala kudduka kuvaawo ekyo kumukuba kugenda nga desire bwe yagenda adduka abantu batandika okuba nti bakyamuwuliza nawa gye yalaga kati mukazi wa amaanyi banaye buli omu yali yeebuuza Mweruka yanyoona atutte nga tetumulabanga nako kumbe musajja ali awo na jento tabiriimu nnyo ate najja oluvannyuma n'abeerawo nayimirirawo ne mukazi era namwagala nnyo mwami Mweruka oyo simumanyi sitera nnyo okuga nti siri nti namusanga nga banali njogeddeko naye ekifaananyi kye nakirabako ogu ne manya nti we mu Makerere namwagala nnyo okumanya ensonga nti ebiseera ebisinga ebizibu mwe tutambulira nti gwe essaawa leero ojja kugamba Mweruka yanditadde mukazi we naye nga naye gwolina ewakaawo olw'okuba Katonda yakuyamba kumanya kulaba katambi gy'abira nga sinaba bakakuleetera tewandizzeemu kale namwagala nnyo okuyimirirawo ne mukyala we kati n'amanya ebyo bibeerawo kati gw'olina mukyala wo naye obujulizi tolina naye nga tekitegeeza nti tebuliiyo naye bw'abanga yasobola okulaba nti oba kati abaalaba obulabi ogira ne bw'olaba mukazi ng'ayogera ku TV n'oddamu okuba flashback mu katambi bwe kaali kafaanana naye kati teeberezaamu ate ye bbaawe naye namwagala nnyo omusajja ekyo kye bayita obufumbo era bwe mbeera mugattibwa mugaa nti mu bulungi ne mu bubi obwo bwe bayita obubi bw'aba yasobola okuyimirirawo mukazi we n'amanya nti kyayita so nga ojja sanga oli nga ajja kivugirira ate kati n'omukazi kyamuyamba kati n'omukazi yayiga era baba alimu ku magezi takyasobola kugenda kufaanaganako ng'ekyo tasobola ekyo bayita omusajja akwagala weewaawo tweyanziza nnyo wiiki yaffe eno emboozi kansuubire nammwe muginyumiddwa ngaffe wano teweerabira bannaffe abasundu section bano be bateekamu ssente naawe ayagala okulangira ku TV ayagala okulangira ku channel yaffe eno
osobola ogenda mu maaso n'ogira mu nnamba ezo oba n'otuwandiikira email weeryawo. Okay, ne ku Facebook page yaffe Now for Archers era link weeryawo, osobola ogendayo ffe n'otuwandiikira message netusobola okukwatagana. Sunduse exchange bano woweereza ssente omuntu zimutuukako ku mobile money n'agenda n'azijjayo, si binombwa atebeera ne passport ate ogende ojjeyo ssente biki kuba ebintu ebimu tebirinda. Kale nomugende mu maaso n'obba wagira tusisinkane wiiki ejja mukulu kabuye osobola okusibula bannaffe abatuwuliriza. Bannaffe abatuwuliriza mubeere bulungi paka ate wiiki ejja tugenda okusisinkana okulaba ebitambudde mu kyatukubira enduulu. Tweyanziza nnyo tusisinkane wiiki ejja, mwebale nnyo, mweraba.